Ku Lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde ekibiina ki National Unity Platform kyafuna amawulire nga bwe batawezezza mikono gyetaagibwa kakiiko ka byakulonda okuva mu disitulikiti 18 ng'ekimu ku bisaanyizo ebyetaagibwa okusunsula omuntu waabwe Robert Kyagulanyi ku kifo ky'obwa pulezidenti. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano, bano baasalawo okuyita bukubirire bannakibiina kino okuva mu disitulikiti ezo okuleeta emikono egisemba omuntu waabwe asobole okusunsulwa. Kati oluvannyuma lw'okuwaayo emikono emiggya, kyaddaaki akakiiko k'ebyokulonda kawandiikidde ekibiina ki Nuupu ng'emikono gyonna bwe gikakasiddwa okusunsula omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tegiwera, no, naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batuluyisa kuba kati twakakifuna certificate eno twakagifuna ku ssaawa zino. Ne nomination fees eza $2,000,000 zizino olaba akakiiko k'ebyokulonda katuwadde dda receipt kubanga ssente nazo twazisasudde dda eza nomination ya president waffe. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya ategeezezza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kakyusizza olunaku lwe bagenda okusunsula omuntu waabwe. Bamusindise okubeera nominated ku Lwakusatu. Mukimanyi tubadde twanawunsinga ntugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya Olwokubiri ku makya. Bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe. Wabula bano bakalambira nti omuntu waabwe olusunsulwa baakugenda mu maaso n'okukuba enkuŋŋaana zaabwe. Naye bwe baatandika stories ezo twaddamu ne tuwandikira poliisi ne tugigamba nti ebyammwe tubimanyi n'akakiiko k'ebyokulonda tumanyi bwe keeyisa. Era ne tubagamba bwe tuba tetunominatinze ku Lwakubiri ku Lwokusatu venue zaffe nazo tukoze ki tuzibuukinze n'olwo olunaku olulala. Ku ludda olulala akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino kakomekkerezza enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku bifo by'ababaka ba paalamenti okwetooloola eggwanga lyonna. Be twabannyonnyoddeko ababadde basigalidde abatonotono tubakozeeko. Twabagambye olunaku lwajjo lwe twagaddewo mu butongole okuggyako abo abaatuwandiikira ate mu budde. Wabula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda munnakibiina kino ate ng'era yeegwanyiza okuddamu okukikwatira bbendera ku ky'omubaka wa Mukono mu munisipalite Betty Nambooze tasunsuddwa olw'obulwadde. Twatwogera naye ate tulina kumuvetinga ng'ateredde. Oyinza okweta crisis mu nsonga eno n'ovetinga omuntu n'akola pusingira mu maaso go. That's why twagambye nti abalwadde bonna abategeeza nti balwadde katubalinde bawone. Kwabo abasunsuddwa olwaleero mwe mubadde yali akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Mase wa Lukamba ng'ono yeesimbyewo ku ky'omubaka omukyalo owa Bugweri ne Andrew Muwanguzi eyeegwanyiza okuvuganya ku kyabugabula County South. Nze ndi unopposed nayagadde mpe bannange chance kubanga abantu babadde bangi era nabadde nakubidde akakiiko ne bangamba itisoke abantu babadde bangi ne mbawa chance babeere vetted. Ekibiina kyampa obuvunaanyizibwa okuyingira ekikwekweto ekyokunoonya emikono gya president egyo nominatinga president mu district Deiganga ne Dindi mu Eastern. Ekikwekweto ekyo twakimaliriza bulungi, emikono gyaboneike. Ensonga lwaki nzize leeti nalinamuko sub medical repercussions era kye nakola ne mpandiikira akakiiko ne nkategeeza ensonga zange era ne baŋŋamba nti nzija olwaleero banvetinga era nze kuvetingibwa. Ababiri bano tebavuganyiziddwa batubuulidde ekibasowoddeyo okuvuganya ku bifo bino. Ndikwenda gema ku sekita ya health eri mu mbeera mbi ino nze ng'omukyala abaana abawala bali kufunanga embuto nga bakaali baana bato. Ndijasigala ku nsonga njindemere kubanga ndiidi edediruma abantu b'Ebugabula, ediruma abantu b'Ebusoga era ediruma abantu ab'e Uganda. Akakiiko kano katandika okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kyabwe ebbendera ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Makerere Kavule. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.